Abafumbo ababiri Charles Yiga ne mukyala we Maureen Namato abaatemulwa ekyoterwa ne basalwako emitwe ng'embuzi baziikiddwa wamu maka gaabwe ku kyalo Sagala e Kasaali okumpi n'ekyotera wakati mu kwazira n'okuva mu bakungubazi. Zaanawo Maureen Namato betuziika olwaleero. Okuziika abagenzi kukulembeddwamu ekitambiro kya misa ekisomeddwa Reverend Father Joseph Mary Suuna ng'okuyigiriza kwe kwetoololedde ku ttima ebyayolekebwa Cain bwe yatta muganda we Abel era ng'asabye omusaayi ogwayiriddwa Yiga ne mukyala we Maureen guwunyirire ku baakoze ekikolwa kino. Abe aliluyiwa naddamu nti simanyi nze mukuumi wa muganda wange. Omukama n'amubuuza nti okoze eki? Muli eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo liva mu ttaka ne guleekaanira gye ndi. Abooluganda ebyo Omukama yabyogera. Waliwo omusajja eyo oludda lw'embiriizi yagenda n'asala mukyala we ng'embuzi ku bulago n'awandiika n'ekiwandiiko nti ono mulaze faya. Talowooza nti amulaze faya, naye nze kyemmanyi faya eyo gye yalaga omugenzi ne kaakati ekyamuliko. Yakobo agambye nti mwegomba ate ne mutafuna, mukwatibwa enswalwa ne mutafuna olwo ne mutemula. Sibye bino ebibadde wa. Poliisi efunye akaseera akazibu olw'abakungubazi abadde bakulembeddwamu ssentebe w'e Rakai omwami Robert Benon Mugabi okugikissaako nti eremereddwa omulimu gwayo kasookedde ng'abatemu batandika okutemula abantu mu Rakai. Muno nawanika omukono nti tonzita n'omutta, waga nti nsaasira n'otema. Yakoze musango kyogwo. Yo mbaka wa gavumenti e Rakai David Kaboyo asabye abantu okukkakkana ku nsonga zonna olwo bayambeko poliisi okusobola okuzuula yakoze ettemu lino. Okuzika kwetabiddwamu abakungu bangi nga kuno kubaddeko ne Brigadier Joseph Semwanga okuva mu nkambi ey'e Kasijjagirwa. Basaba mwenna tubeere bumu, tusabire abantu b'enju eno. Oluvannyuma sanduuko mubadde emibiri gy'abagenzi zisituddwa wakati mu kwazira n'okuva mu bengana n'emikwano ne zitwalibwa mu kifo we bagenda okuziikibwa. We twogerera bino ng'omuwendo gw'abantu abakatibwa e Rakai mu ngeri bw'eti guwezezza abantu 30. Kutuuka kati mu Juni emyezi 6 abantu nga 30 battiddwa mu ngeri efaanana bw'eti mu Rakai. Mulyo wa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.